Bassekabaka ekisooka essula 21 ne 22. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Nabosi Omuyezuleeri yalina olusuku olw'emizabbibu olwali mu Yezuleeri kumpi n'olubiri lwa Akabu kabaka w'e Samaliya. Awo Akabu n'agamba Nabosi nti mpa olusuku olwo olw'emizabbibu mbeere nalwo okuba olusuku lw'enva, kubanga luli kumpi n'ennyumba yange, nange ndikuwa mu kifo kyalwo olusuku olw'emizabbibu olusinga obulungi, oba bw'onoosiima ndikuwa ebintu ng'omuwendo gwalwo bwe guli. Awo Nabosi n'agamba Akabu nti Mukama akiddize eri gye ndi nkuwa obusika bw'abajjajjange. Awo Akabu n'ayingira mu nnyumba ye ng'anyiikadde era ng'anyiize olw'ekigambo Nabosi Omuyezuleeri kyamugambye, kubanga ayogedde nti sijja kukuwa busika bw'abajjajjange. N'agalamira ku kitanda kye n'akyusa amaaso ge n'atakkiriza kulya ku mmere. Naye Yezeberi mukazi we n'ajja gy'ali n'amugamba nti kiki ekinakuwazizza omwoyo gwo obwenkanidde awo n'okulya n'otulya ku mmere? N'amugamba nti kubanga njogedde ne Nabosi Omuyezuleeri ne mugamba nti mpa olusuku olwo olw'emizabbibu olw'ebintu, oba bw'onoosiima ndikuwa olusuku olw'emizabbibu olulala mu kifo kyalwo. N'addamu nti sijja kukuwa lusuku lwange olw'emizabbibu. Yezeberi mukazi we n'amugamba nti gw'ofuga nno obwakabaka bwa Isirayiri, golokoka olye ku mmere, omutima gwo gusanyuke, nze ndikuwa olusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri. Awo n'awandiika ebbaluwa mu linnya lya Akabu n'azissaako akabonero ke, n'aweereza ebbaluwa abakadde n'abakungu abaali mu kibuga kye era abaatuula awali Nabosi. N'awandiika mu bbaluwa ng'ayogera nti mulangire okusiiba, mumuteeke Nabosi waggulu mu bantu, muteeke abasajja 2 aba Beriyali mu maaso ge, bamulumirize nga boogera nti wakolimira Katonda ne kabaka, mulyoke mumuggyewo, mumukasukire amayinja afe. Awo abasajja ab'omu kibuga ky'abakadde n'abakungu abaabeera mu kibuga kye ne bakola nga Yezeberi bw'abatumidde, nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ze yabaweereza. Awo ne balangira okusiiba ne bamuteeka waggulu Nabosi mu bantu. Abasajja 2 abaana ba Beriyali ne bayingira ne batuula mu maaso ge. Abasajja ba Beriyali ne bamulumiriza nga balumiriza Nabosi mu maaso g'abantu nga boogera nti Nabosi yakolimira Katonda ne kabaka. Awo ne bamuggya mu kibuga ne bamukasukira amayinja n'afa. Awo ne batumira Yezeberi nga boogera nti Nabosi akasukiriddwa amayinja afudde. Awo olwatuuka Yezeberi bwe yawulira Nabosi ng'akasukiriddwa amayinja era ng'afudde, Yezeberi n'agamba Akabu nti golokoka olye olusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri lwe yagaana okukuwa olw'ebintu, kubanga Nabosi takyali mulamu naye afudde. Awo olwatuuka Akabu bwe yawulira Nabosi ng'afudde, awo Akabu n'agolokoka okuserengeta mu lusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri okululya. Awo ekigambo kya Mukama ne kijira eri Omutisubi nga kyogera nti golokoka oserengete okusisinkana ne Akabu kabaka wa Isirayiri atuula mu Samaliya, laba ali mu lusuku olw'emizabbibu olwa Nabosi gy'aserengese okululya. Era onoomugamba nti bw'etyo bw'ayogera Mukama nti osse era olidde. Era onoomugamba nti bw'etyo bw'ayogera Mukama nti mu kifo embwa mwe zaakombera omusaayi gwa Nabosi, embwa mwe zirikombera omusaayi gwo weewaawo ogugwo. Awo Akabu n'agamba Eriya nti ondabye gwe omulabe wange? N'addamu nti nkulabye, kubanga weetunze okukola ebiri mu maaso ga Mukama ebibi. Laba ndikuleetako akabi era ndikwerera ddala, era ndimalawo eri Akabu buli mwana ow'obulenzi n'oyo asibiddwa n'atasibiddwa mu Isirayiri. Era ndifuula ennyumba yo okufaanana ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati, n'okufaanana ennyumba ya Baasa mutabani wa Akiya, olw'okusunguwaza kwe wansunguwaza n'oyonoonesa Isirayiri. Era Mukama n'ayogera ne ku Yezeberi nti embwa ziririra Yezeberi awali ekigo eky'e Yezuleeri. Owa Akabu anaafiiranga mu kibuga embwa zinaamulyanga, n'oyo anaafiiranga ku ttale ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga. Naye tewali eyafaanana Akabu eyeetunda okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi Yezeberi mukazi we gwe yapiikiriza. N'akolanga eby'emizizo ennyo ng'agoberera ebifaananyi nga byonna bwe byali Abamooli bye baakolanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo olwatuuka Akabu bwe yawulira ebigambo ebyo, n'ayuza ebyambalo bye, n'ayambala ebibukutu ku mubiri gwe, n'asiiba, n'agalamira ng'ayambadde ebibukutu, n'atambula mpola. Awo ekigambo kya Mukama ne kijira eri Omutisubi nga kyogera nti olaba Akabu bwe yeetoowaza mu maaso gange? Kubanga yeetoowaza mu maaso gange,
sirireeta kabyako ku mirembe gye, naye ku mirembe gya mutabani we bwe ndireetera kabyako ku nnyumba ye. Bassekabaka ekisooka Essula 22. Awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri obusuuli ne Isirayiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokusatu, Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti, mumanyi nga Lamosi Gireyaadi kyaffe, naffe tusirika ne tutakijja mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli. N'agamba Yekosafaati nti, onoogenda nange e Lamosi Gireyaadi okulwana. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nze nninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalasi zange ng'embalasi zo. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋanya bannabbi abasajja nga 400 n'abagamba nti, ntabaale e Lamosi Gireyaadi nange kindekeyo. Ne boogera nti, yambuka kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Naye Yekosafaati n'ayogera nti, tewali wano nate nnabbi wa Mukama tumubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizamu Mukama, Mikaya mutabani wa Imula, naye mukyawa kubanga tandagulako birungi wabula ebibi. Yekosafaati n'ayogera nti, kabaka aleme okwogera bw'atyo. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbowa n'ayogera nti, yanguwa okime Mikaya mutabani wa Imula. Era kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu ku ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe mu mbuga eri ku mulyango gwa wankati w'e Samaliya, bannabbi bonna ne balagulira mu maaso gaabwe. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenana ne yeekolera amayembe ag'ebyuma n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, olitomera Abasuuli nago okutuusa lwe balimalibwawo. Ne bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera nti, yambuka e Lamosi Gireyaadi olabe omukisa, kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo omubaka eyagenda okuyita Mikali n'amugamba nti, laba nno ebigambo by'abannabbi bibuulire kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde ekigambo kyo kifaanane ekigambo ky'omu ku bo, oyogere ebirungi. Awo Mikali n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'annaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. Awo bwe yajja eri kabaka, kabaka n'amugamba nti, Mikaya, tutabaale e Lamosi Gireyaadi nanti tulekeyo. N'amuddamu nti, yambuka olabe omukisa, era Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. Awo kabaka n'amugamba nti, naakulayiza emirundi emeka oleme okumbulira ekigambo n'ekimu wabula mazima mu linnya lya Mukama. N'ayogera nti, ndabye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba. Mukama n'ayogera nti, abo tebalina mukama waabwe, baddeyo buli muntu mu nnyumba ye mirembe. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, sikugambye nga taalagula ebirungi eri nze wabula ebibi? N'ayogera nti, kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Mukama n'ayogera nti, ani anaasendasenda Akabu ayambuke e Lamosi Gireyaadi agwe? Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo. Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti, nze naamusendasenda. Mukama n'agugamba nti, otya? Ne gwogera nti, naafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. N'ayogera nti, gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola. Fuluma okole bw'otyo. Kale nno laba, Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi bo bano bonna, era Mukama akwogeddeko akabi. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenana n'asembera n'akuba Mikaya oluyi, n'ayogera nti, omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya okwogera naawe. Mikaya n'ayogera nti, laba, oliraba ku lunaku olwo bw'oliyingira mu kisenge eky'omunda okwekweka. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, mutwale Mikaya mumuzze eri Amoni omukulu w'ekibuga n'eri Yowaasi mutabani wa kabaka. Mwogere nti, bw'atyo bw'ayogera kabaka nti, olusajja luno muluteeke mu kkomera, mululiisenga emmere ey'okulaba ennaku n'amazzi ag'okulaba ennaku okutuusa lwe ndikomawo emirembe. Awo Mikaya n'ayogera nti, okukomawo bw'olikomawo emirembe, Mukama nga tayogeredde mu nze. N'ayogera nti, muwulire mmwe amawanga mwenna. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne bambuka e Lamosi Gireyaadi. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, neefuula ne nnyingira mu lutalo, naye ggwe yambala ebyambalo byo.
Awo kabaka wa Isirayiri ne yeefuula n'ayingira mu lutalo. Awo kabaka w'e Busuuli yali alagidde abaami 32 ab'amagaali ge ng'ayogera nti temulwana n'abato newankubadde abakulu, wabula kabaka wa Isirayiri yekka. Awo olwatuuka abaami b'amagaali bwe baalaba Yekosafaati ne boogera nti mazima ye kabaka wa Isirayiri, ne bakyama okulwana naye. Yekosafaati n'ayogerera waggulu. Awo olwatuuka abaami b'amagaali bwe baalaba nga si ye kabaka wa Isirayiri, awo ne bakoma okumugoberera. Awo ne wabaawo omuntu eyananula omutego gwe nga tagenderedde, n'alasa kabaka wa Isirayiri ebyambalo bye eby'ennyuma we bigattira. Kyeyava agamba omugoba w'eggaali lye nti, kyusa omukono gwo onziye mugye, kubanga nfumitiddwa nnyo. Olutalo ne lweyongera ku lunaku olwo. Kabaka ne bamukwatira mu ggaali lye okulwana n'Abasuuli, n'afa akawungeezi, omusaayi ne guva mu kiwundu ne gukulukutira munda w'eggaali. Awo ne waba okuwangulwa mu ggye lyonna, enjuba ng'eyagala okugwa, nga boogera nti buli muntu adde mu kibuga ky'ewaabwe era buli muntu adde mu nsi y'ewaabwe. Awo kabaka n'afa n'aleetebwa e Samaliya. Ne baziika kabaka mu Samaliya. Ne booleza eggaali awali ekidiba eky'e Samaliya, embwa ne zikomba omusaayi gwe, era abenzi banaabiranga eyo ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogera. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akabu ne byonna bye yakola, n'ennyumba ey'amasa nga gye yazimba, n'ebibuga byonna bye yazimba tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Awo Akabu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Akaziya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Yekosafaati mutabani wa Asa n'atanula okufuga Yuda mu mwaka ogwokuna ogwa Akabu kabaka wa Isirayiri. Yekosafaati yali yakamaze emyaka 35 bwe yali obwakabaka, n'afugira emyaka 25 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye lyali Azuba muwala wa Siruki. Awo n'atambuliranga mu kkubo lyonna erya Asa kitaawe, n'atakyama okulivaamu ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Naye ebifo ebigulumivu teyabijjaawo, abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka ne bootereza obubaane mu bifo ebigulumivu. Era Yekosafaati n'atabagana ne kabaka wa Isirayiri. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekosafaati n'amaanyi ge ge yalaga era bwe yalwana tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. N'abaalyanga ebisiyaga abaasigalawo ku mirembe gya kitaawe Asa n'abajja mu nsi. Awo nga tewali kabaka mu Edomu, omusigire nga ye kabaka. Yekosafaati n'asiba malikeebu ez'e Talusiisi ez'okugenda e Ofiri okukimayo ezaabu, naye ne zitagenda kubanga malikeebu zamenyekera e Eziyonigeba. Awo Akaziya mutabani wa Akabu n'agamba Yekosafaati nti abaddu bange bagende n'abaddu bo mu malikeebu, naye Yekosafaati n'atakkiriza. Yekosafaati ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi jjajjaawe. Awo Yekolaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Akaziya mutabani wa Akabu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya mu mwaka ogw'17 ogwa Yekosafaati kabaka w'e Yuda. N'afugira Isirayiri emyaka 2. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya kitaawe ne mu kkubo lya nnyina ne mu kkubo lya Yerobowaamu mutabani wa Nebati mwe yayonoonesa Isirayiri. N'aweereza Baali n'amusinza, n'asunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri nga byonna bwe byali kitaawe bye yakola.